Ekisinze okuleeta obuzibu mu ggwanga lino Uganda si bumenyi bw'amateeka in the first place, wabula be bannabyabufuzi oba abantu abo abatwesibako nti batulwanirira era nti balina okubeera nga batununula, so nga ate bwe batuuka mu buyinza bakola byabwe era balaga nti amateeka tegabakwatako, tegabakolako. Naye nga mu ntandikwa kwali kulwana kununula bannayuganda. Bw'oba onunula bannayuganda kitegeeza nti waliwo enkola etatambulira ku mateeka, waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bwe batuuka mu buyinza amateeka n'ebirala byonna biba tebibakwatako, bo bawandika constitution eyaabwe ne babeera nga be basalirawo buli kimu, nti system gye bateekawo ng'eya kkooti babeera bagiteekawo just kwekwasakwasa nti waliwo demokrasiya, so nga bwe babeera emabega eri bagizanyisa ng'obugologoosi obuli ku buwuzi bwe basika. Omulamuzi Baguma ali mu musango gwa Dr. Kizza Besigye, already Muhoozi yamuwooninze dda n'amugamba nti gezaako ogobe omusango ogwa Dr. Kizza Besigye nga ogezaako okubeera nti owuliriza bano bye bagezaako okugamba nti nno nasuubiza okumutuka, olabe ekinaddirira kugamba nti kijja kujja ne costs ez'amaanyi ennyo eri omulamuzi Baguma. Oye Besigye oyo ye Muhoozi bw'atyo bye yagambye omulamuzi Baguma. Tugezaako bugeza mwebuzaabulize mu ebyo bino emisango bye banteekateekako. In fact Muhoozi mu kubeera nti alina okubeera nga addamu ku nsonga yalina okuwaayo okwewozaako kwe, sofa ndowooza okuddamu kwe yakakola yakukoledde ku mukutu gwa X. Yakukoledde ku mukutu gwa X era nga yabadde muntu omu eyawandiise ng'agamba nti afande waliwo omuntu omu eyakuwaabidde nti wasuubiza okumutuga. Muhoozi n'abuuza ani oyo, nti Besigye ku X, n'aseka n'awandika hahaha I needed to laugh. Okitegeera? Kakati awo embeera efaanaganako bwetyo nti naye UPDF bennyini alina abasajja be mu UPDF abagezaako okubeera nga bamuwolereza nga bagamba nti ebyo mbu bya bulimba, mbu teyabyogera, mbu tewali bujulizi bumuluma, mbu just bawulira biwulire, so nga ate ku mukutu gwe gwennyini okwo era kwayanukulira bano era kwali kwegamba abantu bagezaako okugamba nti obaoliawo gwese ku mukutu gwe gupositinga abantu be bakuba, nti gupositinge Lukwago, gupositinge Muka Kyagulanyi nga bamukuba ewuwe, positinge Lukwago ng'ali mu pampa, kwe bagezaako kulaga obukakafu kyobuliwo, naye ate ng'omuntu gwe babalaze ye yennyini. Ne Muhoozi n'agenda ku Twitter naga tuli ku pampa number 3. Okitegeera? Kale kwegamba nga bwe nkutegeezezza nti ekizibu kya Uganda si bumenyi bw'amateeka nga bwe bagezaako okubeera nga ate babiteeka ku ba Dr. Kizza Besigye, ba Kyagulanyi, ba Lukwago. Ekizibu kya Uganda kyabo abatwesibako nga beetegereza ebizibu byaffe n'embeera eriwo embi ne bajja batuwa essuubi nti bagenda kutununula, so nga ate balina bigendererwa byabwe birala, era bo bwe bajja mu buyinza nabo bennyini amateeka gaba tegabakolako, ne baleka okukola obwatakyemalira obwenkukunala. Kino nno gw'oyinza okugamba nti ate kati waliwo abantu abamu abali confused aga ate kati lwaki ogamba nti ekireese ebizibu mu Uganda si bumenyi bw'amateeka? Ate bwe si bumenyi bw'amateeka, anti kyengezako okugamba nti abali mu gavumenti bwe babeera nga amateeka tegakola, kiba kitegeeza ki olowooza? Kiba kitegeeza nti n'enguzi egenda kuba nnyingi mu kifo ekisooka kuba amateeka tegakola.
amateeka tegakola kiba kitegeeza nti olw'okubanga eggwanga liri mikono gy'abantu twabasalawo nga bwe baagala ebimanyiza n'ebitabanyiza n'ebibasanyusa n'ebitabasanyusa kitegeeza nti tebasobola kubalansinga nga bwe kyandibadde nti bagendera ku government policy nti bwe tutunuulira program erekeddwawo Museveni ng'avudde mu buyinza anaddako anagimplementinga kati nga bw'olaba nti Amin bwe yajja mu buyinza ng'Obote 1 amaze kumwamulako Obote 1 yatandika okuzimba ebyo byonna ebyali mu programu ya Obote teyabisuula era zi barracks zonna yazizimba n'ebirala bye yazimba naye nga ebimu ku ebyo byali biri stipulated mu programu ey'Obote era yabisanga biri nga babireeyinga dda babirambika dda kati ye nga kyalina okukola alina kubiteekesa mu nkola ku gavumenti kufuna ssente nakugenda na programu mu maaso kubanga teyabiwakanya nga alaba birungi okitegeera kakati olwo kitegeeza nti bwe kiba nti bannaffe baze mu buyinza nga bo balina bigendererwa byabwe baba tebasobola na kugoberera programu ezo ezaaliwo nga bonoga nti tutunuleko eri tulabe Obote baali baplaninga okuzimba oluguudo luno naffe katuluzimbe bayogera ku university bweziti mu Uganda naffe katuzizimbe bayogera ku kino amalwaliro bwe gati kakati ensonga eyo bwetuuka ku byensoma awo kakati we wajjira obumenyi bw'amateeka kubanga obumenyi bw'amateeka butambulira wamu nebbula mirimu emirimu bwa tegiriiwo mu ggwanga kiba kitegeeza nti obumenyi bw'amateeka buba bugenda kuba bungi ate era ebyenjiriza ebyo ebinaffe ennyo mu ggwanga kiba kitegeeza nti emirimu gijja kuba mitono kyekitegeeza kubanga kitya abayiiya n'abanaasobola okubeera nga bafuna oba kati abantu abasomye okubeera nga batandikawo emirimu oli asomye ajja kuzimba university ajja kusobola okukola mu university ajja kuwa amagezi alina ssente bazimbe university amagezi ag'ekikugu gajja kubaawo kitegeeza amagezi ag'ekikugu gye gakoma okubeera amangi mu nsi kiba kitegeeza nti n'abafunira okw'emirimu babeera bangi nti omuntu omu katugeze ng'omugenzi Mulwana bye yali alina byonna gwolooza biwa bannayuganda bameka emirimu bangi nnyo naye nga kankwe bw'olabako wava munno n'abalala naye kati waliwo abagagga katugeze oba kati PMK n'abalala bangi nnyo ababa nezi construction company wano Uganda naye nga baffe baawano kitegeeza nti era ogenda obatunuulira nga yasoma yalaba ku mbaawo eziwera era n'akuguka mu bintu ebimu kitegeeza nti implementation singa ebaawo ey'okuteekawo ebyensoma n'ebibanga birungi kiba kitegeeza nti tuba most likely kale okubeera nti tosobola kujjawo bbula mirimu naye ate era tuba tetukaabanga bwe kyandibadde nga bannaffe bali mu kukola byabwe nga bwe kiri kati kubanga naye tuba tu exportinga labor wabweru w'eggwanga ejja kubeera eyo ey'ekikugu tutwala bakugu baddokita bagenda bakugu abafumbi bagenda nga bakugu batuuka eraga gwe n'Abayuganda bafumba abasomesa bajja genda nga bakugu wabweru kati ye labor export era ojja genda okwesanga nga ssente ze twali badde tufuna revenue mwabo bankuba kyeyo zaali badde na nnyingi nnyo kubanga eri balina value naye kati wano tebatutaddeeko value tebakoze kye bayita value addition olw'ensonga nti bo bakapitalizingira ku bulumi bwaffe n'embeera gye twali tuyitamu embi ne bajja mu buyinza ne bala ne bakola byabwe amateeka tegabakolako kiba kitegeeza nti bino byonna babitemerako ettaka tebaagala bannayuganda basomye kubanga mujja kubeera bazibu baagala mubeerawo biwutta kubanga abantu bano bajja n'ekigendererwa kirala ate kyabwe kiri beyond kubanga Amin nga ye Amin
nalaba juzi Kabanda agamba nti Amin bwe batuuka e Masaka abasirikale b'e Tanzania yali ataddewo resistance nene nnyo naye agenda okulaba nga bali mu kukuba bukubi kibuga kisaanyaawo n'agamba owanga bano bagenda kuba ekibuga bakimaliwo ebintu by'abantu. Amin n'aleka n'agamba asejja naye Museveni asobola okuleka. Museveni oyo asobola okukkiriza Kampala ne bamuyiwa yenna ku ttaka naye ng'ali mu ntebe tavaamu ye mugezi akumye entebe ya mutabani we n'abazzukulu be tasobola kuvaamu naye Amin yakikola n'akola ki n'agenda. Okitegeera yali teyasoma naye ate oba oli ayo bigendererwa bye byali birumirirwa nnyo Uganda okusinga ate abalala birumirirwa nnyo Uganda okusinga abalala naye bano waakiri abantu bafa oli ne yeewaana nga bwassa abantu mu kalulu mu campaign. Okitegeera kakibate okulumirirwa nti Amin yagaana ekyo n'agamba kaŋŋende kale kambireke kaŋŋende kale kanve mu Uganda ŋŋende kampanike naye tebagenda kwonoona bizimbe by'abantu. N'agenda okwerekereza okwo kitegeeza nti ebigendererwa bye byali birina okubaako byaliko we byakoma kati tiyinza kugenda kusukkaawo ate kulaba Uganda yonna nga bagiyiwa ku ttaka n'agamba kaŋŋende. Okitegeera naye kati bano ebigendererwa bye biwanvu ti Uganda si kintu ekibaluma oba mufa oba ebizimbe byonna babiyiwa ku ttaka oba bakola batyo oba bagikumako omuliro bo be balina okuba mu buyinza. Kati oba oli awo twalibadde wala nnyo era ng'obumenyi bw'amateeka si kye kizibu Uganda kyerina kubanga buleetebwawo bannaffe abo abaatulimba nti bagenda kutununula bwe bajja mu buyinza ne bakola ebyabwe ne balaga nti beefaako bokka era nabo kennyini amateeka tegabakolako they are next to none. Kakati olwo bwe tugattako embeera yaffe eno ey'okubeera nti bannayuganda basigadde mu bbanga tuvula ng'omusirikale ava eri n'ajja n'awamba ettaka lyo ne babagamba nti bamuyise mu State House bateese boogere naye ng'eri ali ku ttaka n'ab'emmundu gye bali. Okitegeera so nga Museveni yali badde agamba bugambe nti ani oyo mugende mumukwate bwe baalibuuzizza banne nti wewe watugamba omusajja tumukwate nti ati nabagamba kumukwata mwamukwata nti aliwa gyali mu kkomera nti kale abeereyo kati n'atandika kulaajana kati n'abalala bonna abali badde babba ettaka nti Museveni bw'anakola yakwata Jeno gundi naye ate ggwe ku lutu bw'anaakukwata tajja na kumanya bikukwatako nga baakusiba dda. Naye Museveni we n'abiraba awoza kimu ettaka lyakulwanira. Ettaka bannansi be balirwanira n'abaani ate ettaka tulina lirwanira n'abagwira. Ettaka tulina lirwanira n'abagwira okuba nti kati bajja ne bawamba ne bafuna ssente. Bakozesa kifuba bwe ettaka lyakulwanira. Baasanga lyakulwanira teryali kuba nnyiniryo. Kale kwegamba nga bwe ntandise nga nkugamba nti ekizibu kya Uganda si bumenyi bw'amateeka obuliwo kubanga ekyo kiri secondary ekiri primary be bannaffe abaatulimba nti bajja kutununula ne tubawa obudde ne resources zaffe n'ebirala byonna ne bamaliriza okuwamba obuyinza ne batwefuulira ne batulaga nti bo beerabirira bokka beefaako bokka era n'amateeka tegabakolako bo bali immune ku mateeka. Kati nga bwe nkunyonyodde nti obutafaayo obwo bwe buleese enguzi ebyenjigiriza ebibi buli kimu okubeera ekibi kiba kitegeeza nti generations eziddawo zonna zigenda kubeera mmenyi z'amateeka nga ziva mu kiri era gwolaba Museveni atuuka ewantu n'agamba nti ebyeno tubadde tubimanyi kati ng'ekalangala
kifunira kugamba nti yayogedde ebiswaza nti ebyena nti ffe tuba tetubimanyi naye nga Kalangala erina Katumba Wamala ava Kalangala n'abalala bangi abava e Kalangala naye Kasolo atabeera Kalangala yali eyo yawoggana ne Museveni kennyini Kalangala kituufu tamanyi naye nga weewunye eriyo ebinazi eriyo ebyobugagga ettaka lyayo baligula n'ennyanja bagibeerako ne batta abantu kakati ebizinga ebiriko tebabimanyi naye akugamba ebyabo tetubimanyi bwe baba tebabimanyi lwaki amagye gye gali gatta abantu ku nnyanja lwaki bakontrolinga ebyenvuba byayo nga tebabimanyi ebyayo kati ebyo byonna bya bulimba kitegeeza nti omuntu oyo yatuuka kati ali mu kuduula ebyo ddala sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange Justin mbadde Justin mpayawa yamukko Just ku nsonga eyo era mulina okugimanya nti Uganda okufuna emirembe wuliriza Uganda okufuna emirembe tulina okuba nti ekimala tulina okukwata abaana basajja ku nkona batuviire Uganda edde mu mikono gy'abannansi edde mu mikono gy'abantu abatali bamukwata mmundu bo bali kye baakola bajja na mmundu era yeebataasa era bo baakutunduzamu omudumu ayagalako kuba talinaawo kyalumirirwa yakukuba kiva mu byobufuzi va ku Uganda Museveni yagamba nti ku Uganda atabuka ekyobugagga kyalina ye Uganda can you imagine talina kye yajja nakyo naye Uganda agiraba ng'ekyobugagga waliwo emboozi gye njo ennaku ezo gye nalaba nga ayogera ku Gaddafi n'okumuwa emmundu nja kujja tugyongereko si bo budde bundiridde empinga ndaba eddakiika zigenze mu 17 saagala kusukkawo nnyo wano Mukama Katonda akuume